kale tubalamusizako mwena abeekomidde ku mukutu ogwa Daily Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mutala mayanja tubaagala nnyo akatusabe kama tukwebaza olwaleero kubanga oti Kumi nga tukyali balamu sirwamaanyi sirwa buyinza wabula olw'omwoyo otwanyiza okubeerawo okwo era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Olunaku lw'emyezi 6 mu mwezi gwa January 2024 olunaku lwa 6 twebaza Mukama olunaku olwaleero abali ku Daily Hope 2 AJ Media n'emikutu emirala gyonna tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutugobera studio sirinzeka ndina Mr. Matovu Sylvester leka babuuzeeko binzika oligatandira manyaga binzika binzika lyavaawe eryo lya Kandabali yalimba nze Matovu Sylvester ndero mchanga tero kunyumira ngam atero oba nkwite kungegenya toga yenze Matovu Sylvester atera yenze binzika buza ku bantu yenze Matovu Sylvester atera yenze binzika musiye mutya bananga bali ku mukutu ate mwasuze mutya busibye butya bukedde butya kisizira gwe wotulabye atera banga lyo kubanga olaba videos eno videos zino kitegeeza obudde bwotulabiddemu oyinza otulaba leero nate notuddamu enkya kati kyonna kyotulabiddemu wasiibye otya asuze otya yenze Matovu Sylvester kulabika ku mukutu gwe era ntera okusalako mukulu Jamiru atera okubagamba ali ku kamera Matovu yenze kenyini sebo ndi musajja mulimisa ndi mulimisa okuva mu farm business Uganda international era waliwo omuwala yatwala ku Daily Hope abajjukira video yaffe ezimu emu gye twakola nga tuli mu studio yaffe eri enkadde ne tulaga abantu kati omuwala oyo Madwin yajja nankyekyenaga ate nazimu nenkulaba nengo badde oludde ate kati Madwin yabudde kati Madwin downline obanga esimu yabula nolwensonga basebo ne banyawo omulali Misajja Miru sirabikalabika nga zigalya mukadde terirabikalabika kati tuzize okubanga tutanya ku nsonga naye video zonna ezigenda otebwa za nsonga eri obulamu bwo njagala nkyogere kino nga tutandika nti video zonna dindira video ezitaka wansi wa 10 nga twogera ku nsonga emu wona amaliriza omulimi wava munimira gye mu kamera bwati nga tazze kwogera ku bya bulimi kitegeeze ye masonga nkulu kale bigambo bingi era abalimi webakyo bigambo bingi anti muli mugatonya muli mugatonya kwetegekera kakati onakola leero tuze n'omulamwa gwaffe gwe tugenda okubanga twogerako tujja tambula nagwo mpola mpola kutuusiza ddala gye tunaaba tugugusa obadde obiraba eyo gy'obeera obadde obiwuliriza obadde owulira abantu nga babyogera nawe kennyini ku mitimbagano ekyenjawulo mubadde ate obiraba. Guno omwezi gwatandise n'ebyewuunyisa binene nnyo gwatandise ne miracles and wonders mu ggwanga Uganda. Twabadde tuli awo omusumba wa House of Prayer International Ministries Mr. Arosias Bugingo ne bamukuba amasasi awe tugera otandikira musumba sawo n'ekifo we kubanga kiki naye nje ndoza tutandike abantu waliwo ka video kano ke tuba tusooka okubanga tubazanyira tunaabazanyira atutegeere kituufu ono musumba oba nedda kubanga tugenda kwogera ku muntu yakubiddwa amasasi ng'ali mu kifaananyi ky'obusumba naye twagala tutegeere musumba si musumba okusiza ku bigambo byagenda okubanga ate ayogera era ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako ate nnyina obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsi nga gavumenti eyatandikwa Museveni yekyafuga nkiddamu nti nnyina obukakafu nga n'obwana obuto n'abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsi nga sisitimu eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga yekyafuga. Obiwulidde ebigambo ebyo alina obukakafu nti ffenna abali wano n'abo ababadde awo ng'ayogera tugenda kuva mu nsi eno nga His Excellency President wa Uganda aliko Yoweri Kaguta Museveni tebabulwa
yakyafuga yafuga ensi eno. Ayinza obutaba tibuhabulwa, ayinza okuba MK, oluusi oba ne mutaani we MK. Kyokka yadde awa bunnabbi. Bayibuli egamba bw'eti. Basaba ne bannyabo njagala abantu baneetegereza. Mbadde nino wendi ku mukutu ogumu gubadde gwa WhatsApp ne mbaga nti nze ebintu kati byenjogerera mu sekita y'ebyobulimi biba bya bulimi. Era mu byobulimi sobola kwogera ku basumba. Mu byobulimi sobola kwogera ku gavumenti. Obeera mu nnimiro. Mbeera mu nnimiro okusomesa muntu ddagala engeri gy'otabulamu ebbombo giweeka otya. Kakati olw'okubanga nze ku mukutu nga si gwa bya bulimi nga tetuze kwogera ku bya bulimi. Ngenda kwambala nnyingirire eno mu sekita yammwe eno gye mulimu. Tuli ku kkanisa. Tuli ku kkanisa. Kakati nze nina ensonga zange 10 nga za njawulo. Ansoose nakubuuza kati osoose n'eno. Okusinziira ku statement z'omukulu. Yes. Musumbu ba munnabyabufuzi. Ekisookera ddala musajja wa Katonda. Era n'abasamize basajja ba Katonda. Ekyokubiri muweereza wa Katonda. Kale kubanga nze nsuubira nti pastor oba omusumba olina okuba ng'ogatta. Ate in most cases abasumba tebatera kuwa political view yaabwe publicly. In most cases beewala okukutula mu ndigo ba mu kisibo. Beewala okuleeta enjawukana especially n'abaana abavuganya kubanga tomanya ebintu osobola okyuka naye ate nga gwe walaga side ate ebintu nebikyuka nolanga ate ebintu bikoze ki byonone. So bagezaako nnyo okubanga bakuuma bendera ey'obwakatonda waggulu politikale nga te kuba si kibi okubanga omusumba wenyigira mu byobufuzi it is normal kubako gwewagira naye ate tolina kubanga ebyobufuzi obikwata n'obimikisinga wamu n'ebyobwakatonda wadde obukulembeze bwonna buva eri Katonda. Naye ne Katonda mundagaano enkadde yayawulanga tubeera ne bakabaka ne bakabona. Ebyo ebintu yayagalanga buli ofiisi ebeere nga yeetengeredde okubanga ekola ebintu ebyayo. Kakati ng'ogambye olina ensonga 10. Ensonga 10. Lwaki? Kakati obulokole mu Uganda twabusitula ne tubuwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ye papa. Ye papa waffe ow'abalokole. Yalinga papa w'abalokole. Yalinga papa waffe ow'abalokole. Kati nabadde bavumirira Dr. Joseph Serwadda nga bamuyita papa kuba Mr. Pastor Bugingo yali amuyita papa waffe. Kati papa waffe si Dr. Joseph Serwadda Pastor Bugingo. Papa waffe ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nga fa abalokole twetaaga papa. Tetumwetaaga naye okusinziira ku bakitaffe engeri gye bamutwalamu ye papa waffe yalinga ategeerera ekkanisa. Waaki kiri bwe kityo nga tisagala okiteeke ku Pastor Bugingo? Buli President Museveni oba mu kyaki ezi zonna ez'abalokole era kino kiri kufa abalokole tutiitiibizza nnyo omukulembeze w'eggwanga. Oli mukulembeze anti nkijja ku kiri ky'ogambye nti tetwandibadde twekubira side kati ffe okudda Katonda okozesa President Museveni okukozesa President Museveni enzikirize n'okubeera mu Uganda ey'abalokole okumukozesa okubanga eddamu okubanga ng'atuwa eddembe okumukozesa kati ate ffe abalokole twekubira side eri endowooza ey'okubeera nga nti omulokole tulina okubeera nga tetulina side ebyavaawo. Kyotegeeza nti amaaso twagajja ku Katonda ne tugazza ku muntu eyakozesebwa Katonda. Kakati sagala okitunulire Mr. Bugingo olw'okubanga yayogedde audio ng'abantu abozanga ne video nga mujjo giraba nga Pastor Bugingo bw'ayogedde naye ekyo kiri mu kanisa z'abalokole ffenna. Kakati kankweka example kyangu okulaba Bobi Wine ng'ali mu bakatuliki kyangu okumulaba ng'ali mu bapolesa ne mbasiraamu nga bamugise nolaba Museveni ng'ali mu bakatuliki mu baprotestanti ne muba oba ne mu basiraamu nga bwenjogedde naye kizibu okulaba Bobi Wine oba Kano Kiza Besigye ng'azze mu balokole.
nze nsokuwa ensonga Lwaki? manye lwaki Eriwa? bano abalokole batyo baaniriza bano abasumba lemiteriyo bobi wine ku makya nakeera n'agamba kakati leero ngenda kuba nga nsabira ku House of Prayer Ministry agugaba amasasi na tear gas ate gatya ekisooka n'akyogera even before service omusumba yennyini asooka n'ategeeza ne gavumenti ate kyekiri kyenkugambye tuddeyo gye twatandikidde nti kati omusajja we Katonda yamukozesa otuwa eddembe ye yafuuka taata oba yafuuka paapa owaffe ng'abakkiriza kyembala njala okukulukira lwaki baba baavoidinga opposition okujja mu makanisa nti bano abasumba bamanyi bano we banajja bagenda kunuuna omugaati anti kati kyekiri gye tuddayo nti kino tekiri ku Bugingo yekka ogamba nti nno gavumenti eriko neddako olunyiriri lwonna waneeno jjo ly'abalamu lwakuba opposition yakozeemuuko mistake mukulu Jamiru neyita okusabira eggwanga oba abasibe bali mu gundi ne bawa Dr. Serwadde ebbaluwa olikitegeera ye Dr. Serwadde agamba mbu bagimuwadde budde bukoze butya naye singa yadde President Museveni nga yagimuwadde takeerewa singa yadde President Museveni nga yamuwadde ebbaluwa takeerewa kitegeeza kino tekiri ku Pastor Bugingo okubanga ayogera bw'atyo nti no gavumenti eriko okubanga alaga side naye kiri mu bakitaffe ekyaki zonna ezisinga ez'abalokole twekubidde ku side nti President Museveni ye byonna mu byonna kyokka nga musajja wattu abeera wali n'abeera hambo naye ate ffe abasobola omukubya olaba mukulembeze oyo musajja mugezi nnyo yapima dde obwongo bw'ekkanisa ekkanisa atutwalira mu basabiriza abatalina byakukola era kyova sometimes olaba olusi waba ayogera statement nga kusaidiza abalokole naku zino tewooma lwaki nti bano abaliraze ekifaananyi ekirungi ekyekkanisa eri President Museveni basiiba naye ku bigere bye nti tebalemererwa n'okubaako okuwabula kwe bamuwabula kubanga balowooza nti we banakikola bayinza n'ofiirwa omugaati oguveeyo tolimbye gwoza ki President Museveni abakatuliki abasamunya ekitiibwa kubanga bakitaffe mu Katonda anti kati abakatuliki tobageraganye na balokole olabayo buli saa nga bagenze mu State House kuvunama ate lwaki tebagenda olwedde yababegera obwabwe kubanga wuliriza kankugambe kino abakatuliki balina awava support kizibu nnyo okubalabanga bano abalokola abasumba baffe abavunama kuba bo balina ne finances eziva direct wa Roma bawuliriza nnyo Roma n'okusinga ki omukulembeze wa wano bo bamanyi komandi yaabwe gyekola ki kakati ate ffe tulemereddwa okumanya komandi yaffe gyeva anti kyekyo komandi yaffe feva wa Katonda omusajja ono byasooka okwogerako edda wakuba twabivaako dda twadda mu ffujjo Mr. Jamiru ombuuziza ekibuuzo n'ontegeeza nti bwabadde bunabbi okubanga omusajja ogera nti gavumenti eno eriko eyatandika President Museveni ejja kufuga n'abaana bali mu mbuto baffe bazaalibwe bakule baffe eyatandika Museveni yekyaliko siyinza kiwakanya kubanga Bayibuli egamba tewaliwo Katonda kyalikola nga tamaze kibikulira baani bannabbi be Bugingo nabbi ayi ye pastor naye obunabbi bwamuguddeko yali pastor sebo gwe ate buwegase ku basajja bali abalinga ne bagamba si musumba nkubulire bwe tutunulira qualities z'omusumba oba ez'obusumba azisudde esooka omusumba mutabaganya Bugingo si mutabaganya ewa ayawula omulabidde eno mu side eno ey'ebyobufuzi newe tudda mu kanisa Katonda yamusindika newe tudda yamusindika n'amugamba nti yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'atali baki balokole basigale nga si balokole balokose anti balokose bata omusajja wakoze omulimu mulungi naye ayozeza n'ateeka mu ttaka ate atya
byonna byakoze alinga mu Bwakabaka buli bwe twogerako byonna bikoze eki abyonoonye avudde ku nnono Katonda amugamba yatandikirako ntiyingira ekibuga njagala tuleme tungira sekiteri ya byabufuzi tusoke tubise wali amugamba nti era Bugingo ye yaleeta ekintu ky'okubanga atali mulokole ayalira mu kanisa era eyo eŋŋombo mu kanisa yonna ssebo kati ekiriwo bali be tuyita abagira kati ab'amazima oba kati katukyogere bwetyo bwe bayita abantu baga nti abakwena toke mukole muki eyo eŋŋombo yatandikibwa Bugingo ekakubule eŋŋombo eyo nnungi naye ate eyonoonye etya kubanga ogamba nti abalokole n'atali balokole mujje ne bajja ne basigala nga we bali emyaka gyonna nedda omusajja bw'ayita abantu nti abakwena atali balokole atuuka akaseera n'ayita abantu nti abalokoka muliwa towakana okwatula kirala ne transformation kirala ate kutya kati bwe abantu abo bajja ne bakomawo bwe bakomawo mmere ki gy'obawadde egenda obbakuza kati ye Bugingo kano yamuwa ekintu kimu nka nkikubuulira Bugingo agaba mmere y'abakulu bokka abatuliza balungi oba batulaba balungi mmere si ye Bugingo omulondo aguyita mulondo oli kitegeera era enjiri ye nze bagengera bawo ensonga 10 nga tuzze side eri waki Bugingo bamukoze kye bamukola ensonga zina zokolekeo tuddeko emabega omusajja ono ng'ali ku Baati Valley tumuluke okuva mu Ndeeba tumulukire mu Ndeeba avudde ku Butembeeyi awangudde wa Fans Club ayingidde Impact Mukama amuwadde ekisa ekyokusaba amufuseeko amafuta tetumanyi oba yamugjayo n'amutwala ku Baati Valley oba yeyajjayo ebyo teryamanyi kasitola konkalina zirange nake manyi nakomba desagadde kaleeta waliwo okusikagana omanyi faalo kwe tulina obuzibu obwo era nze nakyogera oba nakyogerako ne wano ku mukutu nti igwe ofuna obutakkanya ne musumba oba ng'ekakkanamuuko soke tukkirize Katonda nga gwe omaze okwambala ekyo kiri tosazibwamu kati ye yali muzeeyi waffe ayogera nti yasaba naye tebamusaako mikono ye mukwogera kwe alaga yasaba yasaba omusoma nti kekaseera muzeeyi n'alabanga bw'avawo esaze nti tukigenda kukola ki waliwo omusumba okukulaba nga okyali naye ate omusajja yayitanga saavisi naye mwennyini ajulira nga ayogera bwogezi nga sina kalango nti bannaye akawunja esijja kubeerako konesa mujja kujja tusabeko okwo era lumwagamba nti dokita agenda okomaabuza ki ekiri waneeno tibujonkakale yagambyeko bugambi abantu timujje tusabeko akawungeezi ekituufu yalina amafuta era alinawo okuyitibwa kaakati okuva mu Ndeeba avaayo oba bamusiibula oba tebamusiibula ebyo Katonda yamanyi ayingira Baati Valley twagala tulabe enjiri kwe yatandikira enjiri gye yatandikirako yali y'amazima era ng'akolokota basumba banne abalekawo abakyala baabwe be bavudde nabo nga babonaabona ne bagenda n'abawala b'ekkanisa kaakati Bugingo embala yeyeeno muzeeyi Bugingo embala yeyiino nawe njagala ogitegeere Bugingo asooka anoonya ekintu kiki ekiyinza okuba nga abantu bano banzikiririzaamu oli kitegeera kubanga obanga okyajjukira nga tukyali mu Ndeeba wa bubadi bwe twali nga tukyali mu Ndeeba jjukira omanyi saagala nze njagala nkulage yasooka n'akubako jjaawe kino ekyokwogera ku presense ne munjiri ayogera ku presense si kipya oli kitegeera najja nga ku machana bw'abaze katutya ayimba kojja najja ku Baati Valley embwa ya kojja omwana w'omuko n'embwa ekola ki emusinga n'ayimba ekyo nga yenjiri bw'abaze tavaawo nga takoze eki
bwava mu Ndeeba nadda ku Bati Valley najja nga yimba oluyimba lwe lutya kati no oluyimba lw'okubanga avuma Bobi Wine oba okwogera ku byobufuzi si lupya oli kubanga okitegeera naye Matovu sebo yatube nga abalokole tovuvudde waka ewuwo olina ebizibu byo baana abalwadde anodaga akasente ke ogana amazima kangende mu maaso ga Katonda mu service mukabirire tomanya yandibaako kyakola otuuka ku church Bobi Wine nga ye topic anti kakati wulira omusumba omu yakola statement naye siijerabira era yannyingira omusajja yagamba nti simanyi enjiri y'abalokole yakyuka Mr. Jamiru wembanga nina kinjagala okwogera obanga samoni ddala basumba bano bw'ajja ku katuuti nga Matovu ye yabbi oba ye yayenze aleeta ennyiriri zonna nga zikubaani ayo njiri ya mubiri kakati omusajja ono enjiri ye wadde yalinga bw'obozze nga samoni ebeera ku byabufuzi ebeera ku kojja ebeera ku ki yamalizanga n'agamba abantu tusabe anti wazira nti ebikuluma Matovu sebo saaga okonfusing abantu ate ntya kyendi kwagala kikino tugeze oli musumba ninzija mu church nisaba nga oyogera ku Bobi Wine niza ogamba maybe leero kyaleero nenzira Sunday jja kyekyo Sunday eddako nenkwata omwezi n'omwezi ogwokubiri eba tefuse samoni gwokowogoba dayimoni ewuwo ate Bobi Wine dayimoni anti ye mwamulabira mufaananyi mwamulabira etuveeyo kakati nga tonna batuwa ensonga zo 10 njagala tutwogere ku eno ensonga njagala abantu balabeka n'akatambi nako emotoka finally bamaze ne bagiraga public ne batulaga engeri gye bagikubyemu asooke tulaga abantu okutwalibwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli okusinziira ku bye tulabyeko motoka eno ebaddeko ebituli by'amasasi 11 ebituli bino bibadde ku luggi lw'emmotoka eno olw'omu maaso ku ludda olw'omusaabaze nga ne mu mitto gyayo mubaddemu omusaayi ogwakala nga gwakulukuta okutuuka we bassa ebigere omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango aliko byatubuulidde ku mmotoka ky'abalumbaganyi bano era poliisi egamba yakweyambisa obujulizi obwakakuŋŋaanyizibwawo ssaako ne kamera z'oku nguudo okugwa abatemu bano mu buufu kakati njagala obenga omuntu alina amaaso ageewala era ffe wagenza okuleeta oleese omuntu alengerera ensonga ewala emmotoka ogirabye emmotoka ngirabye masasi 11 lyakubye endabirwamu neetayatika ekyo saakiwakanyiza 11 bullets nezikuba mira ey'oluggi olubeerako co-driver endabirwamu netayiika kakati kunjaga okubuuliza abasumba ennaku zino batambulira mu bullet proof kakati ekisookera ddala njagala kukkiriza nti Paasa Bugingo bamukubye amasasi era ngenda bawa abantu ensonga 10 kiyinza okuba nga bamukubye amasasi tekiyinziki okuba bamukubye kubanga we baleeta kirumira gwe bakuba amasasi ne baleeta Kiggundu ne baleeta ono ow'emayuge dakitulu omusiraamu ne baleeta bakaweesi ne baleeta afandeka Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala ripoti zempuliddeko wa mama Fili Kiggundu si afande Kiggundu Meja Kiggundu ripoti we ziba zijja zigamba nti bakozesezza emmundu ekikabwe ekiti
Ripoti eyazze wa Pastor Bugingo bakozesa bastola si mundu nga bwona wekera boti kana akomunsawo kakati mbadde ku social media sebo ne baleeta emmotoka ya Katumba Wamala ne baleeta emmotoka eyakubwa amasasi ng'ekozesebwa mundu yennyini ekifaananyi tujja kibatirayo tugenda kibatirayo eyakubwa amasasi gennyini endabirwamu teyayiika bakuba masasi ameka bakuba amasasi gali ameka kasooke tulabe wane tubatere ekifaananyi musooke mubenga ekifaananyi basooke babenga bakola ekifaananyi ekyo mukirabe oli kubanga okiraba ekifaananyi bakita oli kiraba lino sasi lirino wano sasi 3 4 5 6 galinga 7 dimu 2 3 4 5 6 7 waliwo lirino wano olirabye waneno ago si 8 poliisi egamba alipoti eraga nti bakozesa mundu endabirwamu za Katumba Wamala zizo zikyaliko ku mundu kakati sebo misa moderator mukulu Jamiro wadde osubira nti bastola erina kyeso okosa ku motoka eno ey'omusumba ya bulletproof yes gwabadde osubira nti Katumba Wamala banga yalemu ekifaananyi kyabatuzanga abalebye nga mukirabye nga yalemu okubanga ekosebwa ku mundu kati ate olwo buno bastola era kisinzira ne distance mwe bakubira naye ssebo bano abasajja kitegeeza nze nawirako omusajja ono ng'ayogera ku motoka ye eri mu milioni 10 mu mmeka emmotoka esukka yali yagula second hand kuba nkyajjukira mu kwogera yagula second hand wamazisukamu oli kitegeera yagula second hand naye nga ya mulembe kitegeeza nti singa yabadde motoka zaffe mukulu Jamiro ne bagiyisamu kabaso olaba omwana akasukako kasijinja ekiralamu ne kiyiika naye ate olweno eneyo obukadde 20 bagikuba essasi endabirwamu neeyiika olitegeera kakati ate olweno kakati nze ndi mukakafu nga Pastor Bugingo bamukubye amasasi era nina ensonga 10 bakubye emmotoka ye ne bakuba omukuumi kakati bano abantu abamu naye bamukubye Muzeeyi Bugingo yawonye sasi teryamukutteko lyamukutte gamukutte omugongo omuntu naaba nga atambula waatyo Muzeeyi Jamiro ekirungi oli musajja sina moderator mukazi nze nalwalako naye kati kakubulira wulira gwe mu mbeera zo osobola okulwala n'ova ku buliri enkeera kubanga opangisa omukyala gwe maama gwe taata gwe buli kimu ku akawunti tekuli wadde 10 olina okuva mu buliri by all means ogenda onoonya 10 kati oyo kiki ekyadde kimupakusa okubanga bamukuya amasasi saawa zaadde zigenda mu 4 nga olunaku lwennyini nga bukya ne bamusiibula ekyo nze kunze Muzeeyi Bugingo talina busango ate tugambe mbu alina kubanga bagamba nti ekyalo tekimanya muzira newe yabadde yalabye nga tali safe omanyi nga ne mukyalo yaziriseeko owa Bugingo number 2 anitedi number 2 ati tumanyi makula number 2 musumba alina omukyalo wokubiri ye makula Angutere asoko ulize minister owa internal affairs ono minister w'ensonga ez'omunda era alabire ebintu munda bamuyita General Otafaya abamameta Otafaya nenga ye General Otafire ku nsonga emu nga era ayogera teyemu kakati baadde bamubuuza omunama oyo omu wa CBS ensonga zino oziraba otya naye nga naye bimutabudde byadde bimutabudde kale katumuwulirize Jeno Kahindo Otafire mu kwogerako ne Kyabasi nkyalira kangudde ku ddoboozi n'alagira poliisi emuweereza alipoota enzujuvu ennyonnyola kawonvu n'akagga ku byonna ebyabaddewo era n'akikaatiriza nti wakyaliwo ebibuuzo bingi ebyetaaga okunnyonnyoka.
Ripota mara sifuna ripoti ensukulumu kubanga bangambye emmotoka bazi kubya amasasi 13 polisi zanampa ripota kugamba nti bakubirebo bati angu yabaddewo eti erina saagala kulimba abagambye bagende babuulirize bafune ripota bambulire bulungi kubanga bagamba babadde mu maaso olw'obombi kati omuntu wamukuba amasasi kati tutagala tutegeere gayiseewa yakubya atya yakasooke ripota ya polisi entuufu ndyoke nkyogereko kubanga waliwo ebibuuzo bingi waliwo ebintu bitategerekeka bingi kusooke nfune polisi bampe ripota embundi yabadde embundi yakikaaki abakubye babadde bameka sigamba nti njewe nina ripota ya polisi kubanga nze nga minisita w'internal affairs polisi empati bampa ripota bangamba amakulu amafusatu gabadde 13 nebangamba nti bakubyemu obulenzi biki bundi yagenze mulago yekka nga alina akasago katono ku mukono bangambye nti yekwese wansi wa steering kubanga yabadde avuga bibangambye byokka naye nga tebanampa ripota eddala oyo bamuyita otafire agamba naye ebintu tanabitegeera walinze alipoota ya polisi. Nze nawulidde eddoboozi lya minisita ate nga Jeno seewuunyiza nnyo nti ebintu abimanya yalabe nga kano kalinga kafirimu. Omanyi waliwo ebintu ebitusukka. Olunaku lumu Yesu yawonyaako omuzibe w'amaaso nga amutaddeko ttaka. Naye bugembe alina engeri yanyola akantu ako ne kanyumira mu luyimba. Yagamba nti n'abasawo ku mulembe ogwo beewuunya nga kwegamba enkola Yesu gy'akola gwe baakoma temwalimu ekyo kiri kya Yesu. Kakati Jena alina experience mu byokwerinda nanti kimu security na mu buli kimu. Ne waliwo ebintu ebisukka amagezi g'omuntu nga kikyotegeeza Misajja Miru ennyumba esobola okujja ne bakujjamu ng'oli mulamu. Buli muntu yenna ne yeebuuza nti Jamiru awonya atya. Kituufu. Misajja Miru ndi musajja mukulu namwe abatulaba bantu bangi tulabye obubenje nalabako taxi eyagwa abantu bonna ne bafa 16 omwana nasigala nga mulamu. Bali ne bawunuuza mbu yo malayika ya Mukama. Ate malayika wa mwana. Misajja Miru waliwo ekintu ekisukka n'obukugu bwa security. Tugamba kino kyasusse abalwanyi muhoozi Jeno w'okuntikko mutabani w'omukulu yakirabye mu bwangu ddala n'ategeeza nti basooka ne bamukubira omuki oba mulozi nkirete ntya jjajja ishuli kati basoe buloga kati ate banzitidde omuntu omulala yakirabye. Bino tebiswalwa buli omu otafire ate tu nze nyakimya mu gundi side 2 eyo ensonga y'otafire ya Jeno wanu si mulokole oli kitegeera ensonga erimu obulokole. Nze ndabye abantu abasinga nga chairperson alaba omusajja ali kujja kubba kanisa ali kubba ettaka ly'ekkanisa nga oli chairperson olwokubanga atadde eddiini ye eddiini ye olwokubanga eno kanisa ye musiramu ba ye mukatuliki n'abiyingizaamu eddiini. Komanya abalokole tebatuwadde respect ddala abantu abasinga. Kyogamba Katonda yabadde ayagala kweraga mu ggwanga. Yadde ayagala kweraga nti asobola okuwonya. Teyakoma Katumba wamala okuwonya ssebo. Atandikirako Bugingo. Teyakoma Katumba wamala. Kano nalaze omwaka gunnene. Nabadde ndaba kano yakwadde obunabbi bw'omwaka guno. Yakwadde obunabbi obw'omwaka guno. Nabuwadde. Nkyenkyabuwa. Era okyalabayo abantu abawonanga Bugingo. Ogenda kuddamu olaba abantu abalala. Bukyoza alibo wakalaba Amerika. Abakola ki? Abawonanga Bugingo. Nakalaba Katumba amala. Mukulaga omubifaananyi nga bamujja mu mmotoka ng'awunze. Andi omusajja bamuteka ku boda omutwala mu ddwaliro agamba temutwala wa Jeno mulamba yawunga. Bugingo agamba naye Bugingo yafuna amaanyi n'asooka afubutula
wabasitola eyamuvutula yavuga eyavutula banana abana babloga ba ku TikTok ebali okwogereza efaananyi agererava wabasitola alemye akakazo katekwa ate eriye mulago kujja muwe Kampala nasooka kwate eriye mulago mukulu Jamiru nayitako awantu watiisa kangonyumizeeko ekigere kyali kinuma ng'eri gwe alinfumise ndi kwogera bino byenjogera siri kwogera lwakuba kamera ekyo nekigera ne kinkanga naye yali atambula nga ngenda mponyera bagamba ekikano tekimanya muzira bwe kyankankwa nali ntusantu akola ki jjukira ffe tukwidde mu kino nga abasezi bangi oli kitegeera nadduka emisinde nirabya nti ekigere kiri kyembadde ngenda nga nkola ki nga mponyeza negwe yakubulire mbulira kukyekanga ky'emundu oyinza okutomera emmotoka zonna zosanze mu kkubo naye nomanya tina bino bitaala osiba nemutuvuza supiidi watumwa si supiidi kakati nze njagala kwogera nga nkulaga ensonga ezange nti jje n'otafire ebintu abijjemu fiiringi nze ndikubulira Katonda asobola okuwonya amaato gaguddemu ebbanga ddene mu nnyanja ne bammulula abantu nga omuntu nawonna omunga yawonye eryato lyagwa abantu tuve ku bino nti bagenda babatasa naye bantu bangi baafa aye kati olaba omuntu waawona statement zatuwa zirina kyezicontributinga kinene ku accident kati one omuntu waawona alina okuvaayo ng'obubaka bwatuwa bugulumiza Katonda n'engeri y'okumuwonya naye kakati gwe Katonda wakuwonya alina otandika okutugamba mwabali wano n'abatannazaalibwa mugenda kuzaalibwa mufe nga President Museveni akyabakalakata mu mbeera gy'oli mu ssaawa y'amasasi nagakyali mu omanyi wakyayogedde bw'atyo tukusuubira okuba nga ssaawa zino omanyi wakyayogedde bw'atyo ebigambo by'oyogera byakugulumiza Katonda ebigambo ebyasooka wakyayogedde bw'atyo abaana bagenze ku mikutu migatta bantu ne bakola zi comments ne bakola ebintu ebiseera bagamba nti ekikubiza Bugingo lwakubanga wagira ki NRM oli kitegeera oba wagira muhoozi naye Bugingo mu ntandikwa eyasooka agamba bw'ati oba agiwulira era mu statement ze agulumiza Katonda n'alaga nti Katonda yamuwonyeza ki yamuwonyeza kino kyazzeemu by the way nga si ye main oli kitegeera asooka kulaga Katonda engeri gye yawonyeza aluka emboozi ye nga emboozi yonna agitunuliza Katonda aitagenera ddala mu politics ate atya paka webuziba nga atayogedde ku politics abanga ayingidde geyeena ate atya asobola okuzibya olunaku nga bamwadde akazindaalo kati kino kitugeeri gye twatandikidde mu gulu Jamiru nagambye abalabi nti Bugingo yes embeera ze zino nti bw'aba nekyakutte kyabeerako okutuusa wanoonye ki wano kojja wange omwana w'omuko n'embwa zikola ki zimukola ki zimusinga oli kitegeera nadda kusi n'agenda sebo wave wa dokita swali tukutegeera tebakusiibula omusajja tawa nsonga n'atandika okuvuma taata w'ekiwata ekimuva mu mutwe paka mukabe anti wulira yesigye ku nsonga etya nga buli lunaku bw'obanga wawuliza omusajja oyo nga buli lunaku eyo yebeera enjiri oli kitegeera nga saaki tuvudde awo tugenze kali n'ategeera nadda ku Kiganda kati bino ebyokubanga yogera ku MK si kipya iyo si nsonga nti olwokuba mbuna yesibinga saaki kali biringa babiwuliranga byali bikugasaaki biri ebyasooka ati nalabanga era tebiri makulu kati kakati bwatyo bwali era nga bino bitalina makulu biriwe beetalina makulu ne bino sekeza tosobola biwulira kuba tebirina maki kati abantu abakuŋŋaanirayo anti bo bamumanyiira kati gwegeza enjiri etegeko leka bukyenkya minisita akwata omwana ajja kuva ku MK project asokadde ku minisita eyakutte eyo tagivaako kakati enjiri ebuulirwa eyo eteekateeka omuntu okukoma okwamagamafuuka okubiri eyemuke akonako bukoonyi akonako bukoonyi
akonako bukondo gwe yaga muli mu kusalt ate muli mu kusalt nyama olivo wampita ngo munulizi w'ensonga tebo oyagaga yakusalt ate ngenda kuzo dinchimiro ki bwana bekintu engeri gyoki no gyokiwumbawumbamu olikitegeera nze nabako omutemu nga agambye lawyer nti ndi nasse naye nga lawyer agamba otanata kuki omuntu omutemu kati fena tusobola kusayidi emu era kizisobola kukiriziganya naawe kukyaki kwebyo byoli okwogera ebyotafiire byonna sobola kukiriziganya naawe emmotoka eragira ddala nga bakigamba amasasi n'osanga omwana ali ku tiktok aligama naye nga kanoma mwana information report yavayaga bakubisa mundu emmotoka zaagana okuyiika endabirwamu kati gwogamba basitoola gyesobola okubba eri emmotoka egiyuze endabirwamu babiyise bibirabirwamu bya pikipiki bino eby'amu maaso bibalubu anti musumba ali bullet proof anti kiki kyekengera anti kati ensonga zange 10 sinazikwana made eyemu ku nsonga waki musumba nze njagala kubuuza omusumba watandikira okutambulira mu bullet proof wabaawo ensonga semasonga etali ya bulijjo tolimbi wanga si kibi musumba okutambula mu motoka ey'ebbeeyi naye kino ekya bullet proof ate kyo kireetawo ebibuuzo binene Pasa Bugingo yagenda ofuna emmotoka eyo nga tanabafuna Kumi olikitegeera era mu njiri ye omanyi ye musajja yeerabira byayogedde era Bugingo omukadde womuteekawo n'ono beekuba engumi gwe si yenze gwe si yenze beegaana kakati mu kusooka yavumiriranga ba bodyguard ku basumba banne wamuwulira nnyo emmundu abalina abasirikale ku bituuti kwonna n'abikola ki kati ye mukama ndowooza n'amubikkuya nti kati gwe nfo kyofuna abasirikale afuna emmotoka bwekankubulireko ono Pasa Bugingo taladde wa mugaso nga w'omulaba kati okusinza ku bigambo bye yakulaga nti ono omukadde w'ekkanisa eyafudde aludde nabo agende Somalia nadda nakolaki nadda aludde naye naye nga tebannamumukwasa mu butongole kubanga amukuuma emyaka 10 gyayogera gyamaze naye kakati nze abeera ne ba bodyguard katuuti naawe obeera mu bullet proof enjawulo erwa olinga nga mbuuza ekibuuzo kikino ekibuuzo kyombuuza nti igwe ali ku bodaboda naawe ali mu mmotoka enjawulo eriwa enjawulo eriwa wulira nze ninako enjagala okujjayo balina abasirikale n'emmundu olikitegeera nze nagula emmotoka yange etayita mu masasi gayitamu era singa teyita mu masasi tegandiyiseemu bullet proof ziyitamu amasasi kisinzira mundu kyekubye kati bwemubanga ziyitamu amasasi temwanditukoyeza temwandikoze eki bwe zibanga ziyitamu amasasi temwanditukoyeza kubanga alabako ne basitoola yayiseemu netta omuntu basitoola nazo tezifaanagana bwe lubanga lukwe tezifaanagana nga bwe ndaba ku social media bwe lubanga lukwe nga Bugingo yalupanze omukadde kanisa okumutisa ngaba ne bakyogera kitegeeza nti kiri eri nti emmotoka tayitamu masasi si kituufu katosa opanga olukwate nobeera mwetayitamu masasi oba musieroolitamu amasasi tuddeyo Mr. Jamiru n'omulabi waffe omulungi tuddayo wali yavumirira ababodyguard ate abafunye ye n'alabanga jjukira ye musajja yerabira ebigambo bye n'alabanga okubeera ne ba bodyguard kyabulabe ate nakivumirira olikitegeera ye n'agula emmotoka ey'enjawulo ey'ebbeeyi sijagamba etayitamu maki kwangwere namundu etakuba mayinja bakubako President Museveni amayinja asebe gundi aluwa ng'omwana atalonze bakuba President Museveni ejjinja lilishapu teriyitamu nze ndikubulya amazima teriyitamu erya Daudi
Empozekero ya Dawudi. Mwana akasukira envumula. Nedda envumulo wejjanga eriko ngerimu amanyi gali ku Dawudi. Ngerika akama owulira tenaba natuka kulya. Awo nsobola okuwulira. Awo nkuwulira. Kati Mr. Jamilu. Kakali omuntu agana bodyguard atuuka ate okuba nabo. Anti kati ensonga endala yiino. Nti twegenderezenga nnyo ebigambo bye twogera. Jamilu ojja kugamba leero tisirya kawunga ka muwogo baka kasooli. Kubanga ewuwo olina emiceere, eminyama, firiji ejjuddemu bintu bya bbeeyi. Ne werabira nti ensi ekyuka osobola okuva leero nga oli mu Buganda omalize ng'ogenze Kotido gye bali akawunga kaki. Katonda yakugana bodyguard asobola n'amala neyekyusa. Anti wulira. Sokolire. Example jompate mashinga na chi. Sokolindeko nze ndikulaga. Katonda. Okugamba nti tiyamugamba ko ntiyamugana na bodyguard. Katonda wakuwa enjiri ey'okukuba aba bodyguard kitegeeza tabakukkiriza. Anti talaga ndi Katonda yagimuwa. Kitegeeza Bugingo ayogera bibye. Bakugambye nti buli njiri eyogerwa katuuti Katonda yagirese. Kitegeeza ayogera bibye. Eriyo endowooza yaffe. Tumutwale nti musajja wa tayogera bibye. Tayogera kugamba waliwo byaleeta nga bya Katonda. Ne wabo byaleeta nga bibye nga ye. Ne wabo byaleeta nga yabiwulidde buwulize. Oli kitegeera. Kakati njalo maze ensonga ya bodyguard. Kati Bugingo agakwogera ebigambo ebyo nga talina tasuubira nti n'ekyali ali kibeera. Nga tasuubira. Oli kitegeera. Kyogamba akufuula ekyo tasaa kukuuma. Asobola okukuuma. Naye. Nasoma olunyiriri luli mu Bayibuli. Ngalugamba loti. Yali Dawudi. Ne bagenda okutabaala. Ne baleka family naki n'ennyumba na buli kimu. Ne bagenda okuddanga ekibuga bakoze eki. Bakyokyezza. Bayibuli egamba nti Dawudi n'akaaba. Oli kitegeera? Bano sitaani ayagwamu n'endasi bakuba emiwoowo ebiwoobe. Kati sitaani awo waayagala. Mr. Jamilu oli waneno laba oyatula nti Yesu yaani? Ye Mukama. Naye osobola osaali n'akuba akaama. Naye nga Yesu ye Mukama. Naye omanya ababbi abali ewammwe gy'osola singa obayitamu. Oli kitegeera? Kakati kikyengezaako okuleeta nti oyo muzeeyi yayogera bw'atyo Pastor Bugingo yayogeranga bw'atyo. Nga tanaba kutuula obanga tanaba kutuula nga saani tanaba mu kubakaama. Kyogala ku lunyiriri luli olwa Paulo we nali omuto. Oli kitegeera? Kati yayogeranga bw'atyo. Bw'obeera mwavu oganze buli ekijja nkola ki? Ndya. Nze buli ekijja nsobola okukirya. Nze we nali omwavu. Nanti Katonda si waatyo. Sikyanakuwalira. Ino sisitemu yaffe ngaffe. Ne sisitemu ya Katonda tekyuka. Anti we tekyuka. Naye jjukira sani wamala okukuba akaama ye akujja ne ku sisimu ya Katonda. Kati kitegeeza Bugingo sitaani yamukuba akaama. Kaama. Awo nzizeemu. Kakati musajja yakuba mobile money. Tojijukiza mobile money. Musajja yakuba mobile. Nze kankubuulireko ekintu kimu kankikugambe. Kingi Kiganda ngagulawo TV. Bugingo yata naba kugulawo TV oba. Yali amaze okugulawo oba Soroti ne Kingdom. Kingdom mukulu ku Soroti. Ng'omusajja ayogera aga nosanga basumba bali ku Ssenyonga ne Kiganda mundeba tekinabatandika kya mobile money. Yakatandika TV ye. Abaana bayingini abamubeera babera mu kono ne bagamba muzee katusuulayo tutandika olunaku olusooka. Ye mwennyini asooka mu kisenge kine mukyala we ng'abaana bateekako sendi mobile money naga oli musiru nabaki nti nze gwe wekka yakakola ki? Gwe wekweraba. Gwe wekka ali okweraba. Tenagera public. Abaana bagende muzee tukatuli testinga yiyegezeeko. Abaana balendo mangunyi. Kyosobola okulaba sendi mobile money. Kimwe ekikumi n'ekiweebwayo. Kuneeno. Ninga bali ku testing watu. Laba sona batukoze bubi. Today eyakubanga mobile money. Era Mukama wali bamujjajinga okujjajinga muzeeyi. Agamujjajingira ku kintu eki.
kwekubawo ni golo anti ye sitaani bayibuli egamba sitaani wayogera obulimba lulimi lwategeera tanywerera ku mazima yeefuula ebigambo bye ajja bikyusa buli saawa okitegera kakati yoyo mobile money bwe yazikuba tudde kati ndowooza ne bamugamba nti se omuze yensi egenze digito ejjukira yava mu kyalo agamba yalinnya ifa okuyingira asite omanyi bw'oba ovudde mu kyalo kankubuya naye wagira kukimu ova mu kyalo nagira mu takisi naye abagira bagaba emmotoka z'amatooke ez'amatooke ez'amanda nagira mu naye nga takisi bali muno bavuga penkoni mpenkoni naye mukama akyusa ebintu gwe naye ssebo katonda okuggyamu ekyalo kati muzeeyi ebintu yabirabira mu mbeera eri ey'ekyalo naye abaana ne bajja baga ti muzeeyi twagenda digito kati ssente nedda ndikubuulira nze ndaba eyange eriwa nze we yagira twali tuli ku digito tetwali ku analogo awo digito abadde yakajja kyogamba amasimu analogo nedda zino smartphone analogo si smartphone eno smartphone digito ndikula muzeeyi we yagira okujja mu kibuga yajja essimu smartphone ye yagira ku gundi naye obuweereza obutandika mu 2010 sebo digito yali etandise naye gwe okuvaamu ekyalo okivaamu lumu kagama yali ayogeza kyalo sindikubuulira no nze kyemmanyi waliwo we tutandika obuwulira enjiri ne tukyamuka ne tuleetamu endowooza ezaffe engeri gye tulowoozaamu naye nga tetumanyi nti ebyo bye twogera endowooza ezaffe mu maaso ate ze zigenda otulwanyisa omusajja waatandika okuba nga agula ettaka lya kana tekwaliwo mobile money sene muzireete 10,000 olikitegeera ate Karonda yali tasedde musajja obwongo teyamuseera bwongo manyi business amanyi ekiyitibwa business katuwumulemu ogambye business ekatuwumulemu bali okyayi mulabi mulungi wa Daily Still Hope tu ne AJ Media oli mulabi bulungi ku WhatsApp, TikTok, Facebook yonna otusangayo okyayi ne matovu tugezako kuba nga tukuba tooki mu nsonga ezikoze amawulire mu wiiki eno ate especially nga nsonga za kanisa ezitali za kanisa tetuzigendamu nnyo naye tuli ku nsonga za kanisa ezisinza okuba nga ate zikola amawulire ne zireka abantu nga bali confused nga bali mixed nga tebamanyi kiki kituufu na kitali kituufu. Tugenda kuwummulamu tukomewo n'ensonga ze 10 zatugamba ensonga 10 nga ziraga nti Bugingo ekyo bakoze temuli mu kawaani konna. Ensonga 10 eziraga nti omusajja bamuli bubi. Ate ninayo ensonga endala 3. Oli kitegeera? Ensonga mmeka? 3. Oli anajja mu kanabadde kawaani. Eziraga ki? Nti kabadde oba kawaani y'anaamaye wengeri gy'anaazika. 3 ziraga ki? Zo ziri nyuto. Ezo zo ziri awo. Kale katulina mwogezi wa owaaye sibu nze musajja mulokole ne muzeeyi wange ajja kundaba nze siri wa Bugingo badde bayo oli mwogezi luli wayita abaana n'oletaana b'emutundu n'okukola omuntu omunene ago sijafudde bale ku kamera kuleta Isaac katuumulemu katono tukomewo